Ekitongole ekivunaanyizibwa kulondoola omutindo gw'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority kyakutukiza ebikwekweto okufuuza abatunda eddagala mu bumenyi bw'amateeka. Ekikwekweto kino kyayindidde ku luguudo lwa William mu Kampala. Eno baliko eddagala lya gavumenti lye basanzeeyo eriri mu kutundibwa. Kuno kubaddeko eddagala ery'omusujja gw'ensiri n'obuuma obugukebera kw'ossa n'obwa siriimu eddagala erigema hepatitis B n'eddala. Usanga n'erimu ebaali batunda nga ddagala oba nga bintu birina kuba mu malwaliro ga gavumenti era nga liriko ebiwandiiko ebiraga nti terina kutundibwa wantu walala lwonna kubanga lino eddagala lya gavumenti tebalitunda era abalwadde balifuna nga bageze mu malwaliro ag'enjawulo aga gavumenti. Mu kikwekweto kino abantu 3 bakwatiddwa. Jid Zam, who is being charged with unlawful possession of classified drugs contrary to section 27 of the section part 2 of the National Drug Authority Act. Okusinziira ku NDA bano babadde baddamu ne basabika eddagala mu bibokisi ebirala olwo ne balitunda. Balina labels, stickers ezo ndoza zibakubira ku nasa oba n'awalala nga libateeka ku ddagala lino. Imagine repackaging, rebranding, changing expiry dates of malaria testing kits, of HIV testing kits. These are very serious crimes. Bakubidde abatuuze omulanga okubakwasizaako mu kufuuza we batunda eddagala mu bukyamu. Oba mukwatagane wamu ne National Drug Authority tulabe titulwanisa embeera ey'abantu abatunda eddagala effu eddagala kubanga eddagala ne balikyusizza ebiwandiiko ebiriko liba terikkirizibwa. Era tulabe nti buli munnayuganda waba aguze eddagala oba waba agenze ne mu ddwaliro nti tufuna eddagala lye tumanyi lye twekakasa nti eddagala ligenda kukola omulimu gwayo. Eddagala eriweza ensimbi obukadde 2 lye lyakwatiddwa mu kikwekweto kino.